Maama w'omubaka Ssegirinya bamulangidde omululu gw'essente obutambi ogenda kubanga obufuna mu maaso awo era nga ne King Saha muyina mu maaso awo. Big Eye talubuzeemu Umar Kiseka kyakoze Honorable Muhammad Nsereko banange enkoko ndowooza ekikola bwana bwayo. Finally Sharon Natukunda eyali yabula mu maka g'omusajja ate poliisi emaze n'emuzuula. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesu wanga byonna bimba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga ogobye ku by'okugenda bweru mukwano nga bakulya buli sente zobanga oli Uganda ng'emirimu gyabula oba oli munsize wabweru mukwano mukubireko enamba y'essimu era wate wamma agenda kusomera edduwa togenda kuddamu kwejjusa. Tulina n'aba BF Suma bajjanjasa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna toddeyo wamma n'olumizi w'ebirwadde ebitategeereka nga ate aba BF Suma weebali beeyune bakubireko nabo enamba y'essimu weeri awo wamma. Munange sigenda kulwisa nkutandise ne King Saha ono nno nga ye rehearsal zatandise dda. Jjukira ayinayo concert awo ku Cricket Oval e Lugogo ennaku z'omwezi nga 24 banange ngenze ne mugwako eyo ng'ali kayimba kange by the way kensinga okwagala kana kayimba mu nnyimba za King Saha I don't know naye nga bambibye ddala nkaagala nnyo. Kale katulabe kiki kyabadde akola ati tusobole okweyongerayo n'ebya Sharon omusajja bwe yali yabuzaala. Wetweyongerayo eri baana bawala abamu ne baana balenzi abamu bo munnange bataddewo dda amateeka agagenda okufuga omwaka ogwa 2025. Bano abajja munnange sooka ompeemu mpolaayo ntwalaako out simanyi kola ki bo bataddewo dda obugambo bwe bagenda okutambulirako tewali muzannyo. Kati abaleeta nabakuteekawo bigambo bye bigenda okufuga omwaka ogwa 2025 simanyi waate gy'ogenda kugoyinga abaana obusungu bungi nnyo toyina kyobagamba waliwo nakale. Munange sigenda kulwisa era nga nkongeddeyo n'omubaka ono nno nga maama wa Ssegirinya yagambye nti ye ayagala yabadda mu kifo kya mutabani we muyina maaso wano ng'ate avuddeyo okututegeeza nti ofiisi y'omugenzi Honorable Ssegirinya Muhammad Landlord yabagobye oluvannyuma lw'okubakanda ssente ezitaliwo era nga buno budde banoonya ofiisi ey'essente entono etakka wa mitwalo 40. Agenda kubanga mubatuusaako omwami Alex ng'ate nammwe ayongera okubinyonyolera then tumale tweyongereyo. Nze Mr. Kawempe omuyambi w'omubaka Muhammad Ssegirinya ate era nga nze head of communications mu office y'omubaka Muhammad Ssegirinya. Mu office z'omubaka abatugoberera zibadde ziwangalira ku Gaza Road ekyebando
ku street era nga bw'ofubutuka ku kyerisa bwoti n'olengera kalina eyo gy'okubyemu amaaso olengerera ddala nga billboard namba obuvunaanyizibwa Mr. Plate bwe yatulekera tebunnatulemerera naye Landlord alabika nti oba oliawo waliwo abamusekeeterera kati twafunye notice okuva eri Landlord ng'etulambika nti wabaddewo rent increment effectively bamuwanga terms zino munaazisobola nga tweyongerayo ate njagala emyezi egyeki ne tumubuuza nti okuva ku 7,000 okutuuka ku millioni zino 2 from 700 up to 2 million Uganda shillings ate ku millioni ezo 2 n'ateekawo terms njagala emyezi 2 onfuna kati terms ezo emyezi 2 size millioni 4 Genius otunuulira street ezaffe ez'Ekawempe Kawempe wa mugotteka abantu bali bubi kyovula omubaka yali akutte ssente ze yengaye ku musaala gwe neze bamuweze motoka natandikawo facility y'eddwaliro liyamba abantu kati bwe tulaba nti otadde ku millioni 2 just office millioni 2 tetusobola kubeeramu ngeri abantu baffe beeyaguza nkuta kati bwe twogera tunoonya lumu ya mitwalo ana budget tugisa embeera bwekyo bweri munnange era nga kati buno obudde banoonya woofiisi ey'essente entono ey'emitwalo 40 nenga zo ziri Landlord balabika tebagenda mumusobola kubanga yayinza okuba nga tamanyi nnaku ate ayongeza ssente buli kadde ate nga buno obudde embeera agiraba tewali ssente bakava mu kufiirwa kale munnange bwe tweyongerayo ne mwana muwala Natukunda Sharon ono nno amaze akabanga ng'abuze oluvannyuma lw'omwami we lweyakyala mu bakadde be n'amukuba embaga eba empeta gye bayita vaawo mpita omunange olwatuuka mu maka omwami n'ambuzawo n'akubira bakadde be n'abagamba nti mukyala we yagenza okumanyi wakati yamusanzewo naye tamungi yabulidde kumbe yali alimba ng'alina gye yamusibira eyo gy'amutulugunyiza naye twebaza Mukama nti amaze n'alabika omuwala yali anyirira ng'alabika bulungi naye maama sooka olaba obufumbo omwana muwala we bumukoze we bumunywedde ne bannanga abasajja muba mufaaki okuwasa abaana b'abandi ne kufa mugambe wanuka tugenda kufa tugenda kufiira ddala laba omwana w'abantu nove uongo tululanga ekijujjulu akasajja ne kalyoka kakutuuzeeyo ne kalyoka kakuchunya novayo ng'olinga kagumba. You guys obufumbo, let me tell you something. Obufumbo banange wakiryo ddange wammwe ng'oli mulamu omusajja asobola okutta banange baanammwe bye muguma temubimanyi mugume mu bufumbo naye raba sensiba mbagamba ne mugamba wanugeji era tatwagaliza nga lwaki sibaagaliza obufumbo mwe abalusooka mubaddiira bakyala banange mukole ssente zammwe abasajja bajja kuba taata omusajja asinga kukumanyira nga yakuwa buli kimu omusajja omukazi bw'oba okola n'omusajja ng'akutya ng'akuduumira kitwe. Abasajja b'ennaku zino kati we batuuse munnange akuwasa n'akuteeka ewe n'akufuula ekitagasa ono omwami abadde mugezi nnyo nga kasaba afunamu obutakkaanya nga yaddukirawo mu ddwaliro ly'abalalu ng'abagamba munnange omukazi ono mutawufu wa muti okutuusa abazadde bagambye omwana waffe Sharon kiki ekyamutuukako naye munnange twebaza Mukama nti bamaze ne bamuzuula oluvannyuma lw'okumunoonyeza ebbanga eriwera munnange sigenda kulwisa era nga nkwolesezza ate ku nsonga z'omugenzi kati honorable munnange omusanga abantu baguzizza ku maama mbu yayitiriza okwagala ssente ayinza n'okuba nga yakoze ekikyamu bukyatandika tuwulya obusodi obulikodinge tetulyako nga Ssejjinyaga mwebazanga nnyo mukazi wange ekintu kye mwakoze ekyobusiru mwaba Ssejjinnya kye wakoze tewali tadde Ssejjinnya mu ttaka ng'abaana bali parts of another site. Mama Ssejjinnya watulaze nti kati kino ekintu ekiri watunze omulambo gw'omwana wo for good nga n'ensi eraba. Wavudde ku lubiiri lwawe bye yakugamba ku ndagaano ze yakugamba nga muli babiri ng'akyali mulamu gwe n'otandika tutunuulya bali abalina ssente. Nkula eri okulya embizi nga ndi musiraamu nga nange saawa yonna bagenda kunsiiga mu kantu ke baziizeemu Ssagirinya. Togenda kuddamu kuwulikika nkuwadde wiiki emu eno gye tutandise olwaleero mu Mande. Togenda kuddamu kumanyikwa toliddamu kulinnya mu Parliament. Big voice skempale no ujja begide tokiddangamu omuntu bw'aba alamye eddamire teyali bubi teyali musiru ogamba nti Bobi Wine yogere essaawa 5
lwansonga wali respect Bobi Wine amanyi lwaki mama Segirinya kituufu okimanyi watunze omulambo gw'omwana wo nga n'ensi eraba watunze omulambo gw'omwana wo nga n'ensi eraba n'osooka kugamba nti Bobi Wine bale kumpa kadi yatta mwana wange bwe yali atandika ogifuna wali tokimanyiiko nze nemba ndwadde kazimba wansi mu parts of the body mama wange mugamba nkubulye ebitundu by'ekyama birina damage kyogata kugamako muli bakadde bakulu oyo mwana atandika okyusa ekibiina nga totegeera eri gyava mu simanyi FDC simanyi yava mu kibiina ki okudda mu NUP wali tomanyi awo nno wetutuuse munnange nti maama omululu gwa ssente gwamutunza omwana we jjukira abaana ba Segirinya ne bakyala be naye nga buno budde abakyala wakavaayo 8 betwakategeerako munnange bo tebamuziika era ng'abantu abakulu ab'enjawulo bavuddeyo ne bagamba nti ekikolwa kino kye baakoze eky'abaana n'abakazi be abamu obutaziika musajja waabwe munnange kikola kibi nnyo nti era baali baddamu ne bamuggyayo mu ttaka ne baddamu ne bamuziika omulundi ogwokubiri ng'ate bwe yali yalama mbu singa tebakola ekyo omuzimu gwe gugenda kutawaanya bano abaana be naabo abasigadde mu kiseera kye kimu ne Big Eye muyina maaso wano ng'ate wamma naye ayina byagamba ngenda kubanga mubatuusa kujjukira abaana baali eno okusaidiza mpuuga ne bannamwandu ate maama ng'ali eno okusaidiza yabannuupu banaye kugamba byo byali biwanvuwanvu mu kuziika omuntu ono kale Big Eye naye ayina kyagamba mama mwamulabe yazze mu kidaala n'atuula bulungi na nnyo n'abeerawo kyogamba nti maama wa Segirinya yabadde tasobola kugamba nti omwana wange bane nze ndi eno waggulu mmuleeta eno bambi naye yazze olwokuba nti mwabadde mupikamu ebigambo mumusuubiza kino mukazi mumubuzaabuza naye era finale Segirinya yawangudde n'awerekerwa nga bwe yali ayagala tegedde mwadde mwagala mu kifaananyi ekirala musajja wattu kye mutaamuwanga mulamu temwamuvaluwinga kyova olaba abadde avundira mu kkomera nga mutunula tegedde gavumenti yamusiba teyasobola kumusaasira eyagala mumusaasira kati erese security erese amagye erese biki erese abambana abasajja bana abamba abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweyongerayo ku nsonga za Honorable Segirinya munnange omwami ono Honorable Muhammad Nsereko yavuddeyo n'agamba nti singa ab'ekibiina kya NUP tebavaayo ne beetondera abantu eri ekikola kye baakola ekyokuta ebitundu by'ekyama eby'omugenzi Segirinya eyafa agenda kuvaayo asanguze ebyama byeyogera wakati we n'omugenzi mu kiseera kye kimu ne NUP egamba nti omugenzi yennyini ye yayita owa kamera n'amukwata ebifaananyi ebyo n'amugamba nti wavanga mbulamu bw'ensi eno ebyo ebitundu abiteekanga ku social media n'akakasa abantu nga gavumenti eriko empisa gye yamuyisaamu kati oba ani mutuufu kubanga buli omu agamba omugenzi ye yamugamba ate nga buno obudde omugenzi takyasobola kuvaayo n'agamba nti oba nze yagamba gundi oba onampaayiriza ngenda kubanga mbatuusaako wana njagala owulirize n'empuuta wulira nsaba Allah waffe atasojja ateebaka agenda ku exposing how you behave mukuba muti ekifaananyi ky'obusajja bwa Segirinya ne mubuteekayo ono mu byayogera byonna obusajja bwa Segirinya yabulabye nga baabwokya tanenyezza baayokya busajja bwa Segirinya kubutuusa ku ekyo tanenyezza baatulugunya Segirinya kumutuusa ku ekyo yeeyita looya kubanga ne mu mateeka tekikkirizibwangako naye tabyogedde nako ate tanenye
tanenyeza nako wabula ye kyasazeewo kujja kunenya baakutte bifaananyi ne babisheyalinga okulaga enkola Museveni gyakolamu ebintu bye. Twagala kwejja mu buwambe tulina okulaga ensi obubi bwa Museveni. Sseggirinya yennyini tetwakwata kamera ne tugenda ne tumukuba bifaananyi ye yabikwata n'abeerako ne gwabiwa n'agamba bino bitereke. Embeera wentuukangako enzibu mubirage ensi mulabe Museveni kye yankola. Musajja wattu kye yakola okugezaako okutaasa ensi okutaasa abalala nti bannange omusajja mutemu laba kye yantuusaako. Oyo ye Sseggirinya. Naye kati gwe essaawa zino tukimanyi bulungi omutemu gwe mutembeeta. Ekyo kyoffe tukimanyi. Era neebuuza abantu be muyimiriramu ne mujja ne mwogera ebigambo ebifaanaganako bwe biti. Mikwano gyo gy'obeera bo bakulaba batya? Bannange ofanga tokolaganye na muntu atalina nsonyi. Mikwano gyo gy'obeera bo abamanyi sayidi gy'ogwako abakimanyi nti owagira Museveni bwe bakulaba ng'okaze okasuka ennywa buugi bo bakiwulira bo bakulaba batya? Butaswala bannange nze wemba nnina kyenkola ekikyamu muli erimbaamu n'okuswala n'omumwa guyinza okugaana osituka. Naye omusajja omukulu atunula mu kamera n'akulaga nti ye mutufu amanyidde ddala mukyamu. Abantu bosasula wano ku social media buli omu amanyi gy'ogwa, buli omu amanyi sayidi gy'ogwako. Abantu bosasula wano ku social media abamanyi position yo n'abantu gy'obeera eyo gye munywera kubanga gwe toyinza butanywa mwenge gwe. Abantu gye mubeera eyo gye munywera eyo gye munywera omwenge bwe munyumyanyumya n'obalaga nti owagira Museveni kati ate n'ojja mu kamera n'ojja n'oyogera bino olwo bakuwulira batya? Nina kugamba sikitegeera na butegeezi. Abasajja tebalina nsonyi. Natunuulidde empuga ng'agenze ku lumbe mbwakumya olumbe akaze n'amaaso atunula bw'ati ng'eyatugumbudde Sseggirinya gwakolera walayi nga gwakolera. Ne ŋŋamba bano abasajja bba batasonyiwala kiki? Ensi yo ki kye mugyagalako ennyo ekiri awo ekibamalamu ensa ekibamalamu ensonyi zonna. N'otuuka akaseera wakiri omuntu akola ebikyamu neyeekweka n'agasinza embikoze. Naye mmwe ebikyamu byammwe byonna biri mu kamera. Mulimbye ensi yonna ebalabye, ensi yonna emanyi obubi bwammwe. Gwe tolina moral authority kusituka kujja kunenya muntu yenna mu nsonga zino. Twagala kuva mu buwambe. Sseggirinya yalaba ng'asobola okubeera obujulizi okulaga ensi yonna obubi bwa Museveni n'atuuka okugamba omuntu nti bannange bwe nfanga kwata ebifaananyi ebyo biteeke ku media. Ebyo byali bigambo bya Sseggirinya. Kyogamba omuntu ye yeekubye ebifaananyi? Kyogamba omuntu yagenda n'amukuba ebifaananyi? Byebyo ate wamana mwenga mbyewuliddeko era nga order ey'okuta ebitundu ebyekyama ebyo by'omugenzi kyava wa mugenzi yabagamba nti bw'alifanga ebitundu bye babikwata ne babiraganga abantu. Kale kati ndowooza temuddamu kunenya bano ate aba abiteeka ku social media mu kiseera kyekimu nga wogamba nti 10 terikyawo. Mumanyi abantu abasinga babadde balabye maama wa Sseggirinya bubi nti alina omulugube gwa ssente nti gavumenti egenda mukozesa ensobi. Naye maaso wano waliwo ate amwebaziza n'amugamba nti yebale kubeera mukyala mugezi, yebale kuba mukyala alengeera ewala. Ngenda kubanga mubalekerako era nze kambasiibulire wano ba mikwano Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala. Gwe wenna njagala okwebaza omukyala ono maama wa Sseggirinya. Oli mukazi nnyo. Omunyankole bw'aba akwogerako agamba ngu oli omukazi nyiikazi, oli omukazi omubakazi. Omukyala ono ayina engeri gye yatetenkanyizaamu speeches ze ne ziba nga buli omu afunyeeko ebibye. Maama wa Sseggirinya mukazi mugezi, mukyala ayawula ate era atunula wala. Maama wa Sseggirinya okuvaayo ne yeebaza gavumenti eriko naye ng'ate gye mugamba nti gye mufumitamu ebiso ku ssaawa eno nti yeeyatta Sseggirinya. Wabula n'avaayo n'agyebaza message nnene gy'abawa. Ne yeebaza Speaker of the 11th Parliament Anita Among. Ne yeebaza Parliament. Ne yeebaza Mpuuga. Ekyo kyabadde kinene. NUP
guli 10 muli ku 0. Maama wa Sseggirinya afumiitiriza nti kale omwana we mugambye baamuwa butwa naye mwakolawo ki okutaasa Sseggirinya? Tewali. Baani abaalabirira Sseggirinya ng'alwadde? Gavumenti. Lwaki mwagala yeebaze NUP nga gavumenti ye yalabirira Sseggirinya? Ono omukyala teyeerabira, talinga mmwe. Era speeches ze lwakuba nti temwawula ne speeches ze bw'oziwuliriza abagamba nti munzije mu bintu byammwe eby'ekisiru kyezitegeeza. Ono omukyala yeyawudde ye ku mwana we. Yantegedde nti mutabani we ye yali mu politics, si yeye. Era yategedde nti politics muzannyo. Kyova olaba yazze n'ayogera amazima ge n'amaliriza speeches ze ne muswalira bwereere. Mpuuga gwe mwavumanga, mpuuga ya shininze. Anita Among ya shininze. Maama wa Sseggirinya yagaanye okumukozesa. Omunyankola akiyita okumureeberaho mbwenu igi ekyokureeberaho. Yagaanye ayanjire kuhinduka ekyokureeberaho. Lwaki? Wano tulabye abaana bangi abafudde, abaana baabwe temubalabirira, bakyala baabwe temubalabirira, mulinda lwe munaafuna enkuŋŋaana ne mubaleeta kazindalo ne bakaaba. Nze bba wange baamutta, nnyina abaana bansobedde biki nsonga yakuba nti mwabagamba muli mu struggle nabo era tewabaako kintu kyonna kye bakkiriza ekiva mu gavumenti, tebakkiriza buyambi naye ate ne mutabayamba. Maama wa Sseggirinya ategedde nti Sseggirinya yamulekedde abaana, yamulekedde omukyala. Ku ssaawa eno maama wa Sseggirinya ye taata ate era ye maama w'abaana ba Sseggirinya. So katoyina bw'ogamba maama wa Sseggirinya nti gavumenti ekuwaddeyo obukadde 10. By the way, parliament mwebale nnyo okusonda. Nti ekuwadde obukadde 15 mbubugaane kubanga tulwanirira Uganda empya, tokkiriza kugula ssente. Okwo tekuba kugula. Sseggirinya yalugenze abaana balina obulamu. Kyagulanyo n'olabirira abaana ba Sseggirinya nti nedda. Kati oyogera ki? Maama wa Sseggirinya yagaanye okubeera ekyokureeberaho igi yabigaanye. Era ne bwali baavudde n'awaayoko ku speech oba n'abeera ku kitebe kyammwe. It is for formality. Kujjukira mwana we. Naye tekijja kubaako kugamba nti muyina ebirungi bye mwakolera omwana we. Tewali. Okay? So, mukyalo n'abeera ekyokulabirako ku bantu mwenna abalowooza nti mulwanirira enkyukakyuka. Decisions zibababa mweze bakola bwe zibanga nfu, obulamu bwabwe ne bugenda, tokkirizanga NUP kukozesa kuba naawe obubu baba butwala. Bano bakanywa musaayi. Bamaliza okutwala obw'omusajja ne bakima obw'omukazi. Ne bamala ne bakima obw'omwana. So be